Breaking news. International community etadde Museveni kunninga okuta abasibe be yakwata nga tebalina kye bakoze nga abakwata lwa byabufuzi. Era Museveni ali ku bunkenke ku nsonga eyo. Kaakati uliriza. Bana abaana babadde batandise ovuga agenda egamba nti ababaka ba parliament bagende bateese ne Museveni mbu Museveni ate abasibe. Abaana bano ne tubabuuza bwe bagenda okuteesa ne Museveni then tubawe ekife kitegeza tuba waggwanga nti Uganda mugitwale mutuwakirewo. Uganda mugituwale mutuwe Edimutwe. Ne Edimutwe okuva mu komera ne akirewo nga bye twakola abatali tusonyiwa. Bavuga agenda yemu n'empuuga gye yali akako omukulembeze mu 2022. Museveni takyusangako bukodyo. Evo bukodyo bwe bumu. Okiwulira era ya agenda gye babadde bavuga nti senga bagenda ne bateesa ne Museveni mbu batuwe baganda bafa abasibe. Kitegeeza bayina ba MP be bayina eno muffe nga ba MP abo sawa yonna bagenda kuvaayo bakulage nti basaze eddiiro. Bino bigambo byange muteekewo amaaso. Ba MP bagenda kuvaayo mbu basaze eddiiro. Abalala bagenda kuvaayo befuule mbu bateesa ne Museveni okuta abasibe. Mpuliriza bulungi nze sikuliputi yonna ngimanyi. Ka gurupu kano kanene waliwo n'abaana be batulimba nti gundi bamukwata. Tuyina bangi betumanya bali mu makomera. Naye waliwo ka gurupu akaabwe bagenda ne beerimba nti gundi bamukutte kumba abaana bali eyo batendeka maje. Owulira bazimbira muhoozi. Tetuli bafala tumanyi. Bali mu kuzimbira muhoozi mpola. Kakati bana abaana kiki kye bakoze. Babagamba mukube NUP mugibulizeeyo. Omuntu nga bwawulira Munnayuganda nga bwawulira NUP afujja bufujja. Kakati nga balowooza nti Bannayuganda ennaku zino bali dormant tebakyabiwa nnyo makulu. Kumbe Bannayuganda balaba. Nze nabagamba following eyo kufollowinga. Bwe baya kufollowinga oyogera ku byankyukakyuka. Bakufollowinga lwakuba bamanyi oyagala eggwanga lyo. The moment wotandika okukola amanyanga agagatta ku Museveni abakufollowinga bennyini be bajja okwekubira. Ekyo nkikubuulira. Kakati bakyusizza olutalo. Ababadde bakuba NUP bwe balabye nga NUP tesoboka. Omwana yayimirira n'akola statement n'agamba mbusenga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alonda lead of opposition tujja kumanya ndi ne Kyagulanyi naye akolera Museveni. Statement tuziina wano twazirikodinga. Babeerawo ku live bwabwe ne tuba recordinga statement zaabwe zonna. Omwana oyo Sadamani n'agamba mbu bagende bateese ne Museveni batuwa abasibe. Owulira era omwana y'omu n'avaayo n'atugamba nti abazungu we bajja okuba Museveni twegatta ku muhoozi musimanyi tulwanyisa abazungu we tumala then tulwane ebyaffe Gasiya. Era bayimirira ssaawa zino mbu bannyonnyola ensi mbu bo bakomuledi mbu anti bakomuledi. Kaakati olutalo balukyusizza. Bagamba mbu nze mbadde mbagaana okwogera ku baki ku babaka ba parliament abasobezza. Uliriza omubaka wa parliament yenna asituka. Bino bigambo byange. Na gatta ku Museveni wakubwa oba oli mu NUP oba toli. Tuba tujja kukukuba. Osegedde era tobeereyo ne weeyibaala n'olowooza mbu kati ku mulundi guno mujja genda mukola amanyanga tubalabe bulabi. Ekyo kyo nedda. Naye gwe ayimirira n'oyimirira nga ddala kituufu otugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembezeewo. Yakulira ekibiina kye NUP. Ekibiina ne kikola decision gwe n'oyimirira n'otugamba mwe NUP etunze struggle. Nga tukuleke nga bwe twalekaani. Mbuulira. Ngaani. Ani gwe twaleka. Mbu oyimirira wano ku internet. Otandika otugamba. Mbu NUP yatunze struggle. NUP efuuse obstacle eri struggle Gasiya. Muganda wange tujja bakuba bonna. Ekyo nkikubuulira. Bwali butimize nga bulowooza bungi nnyo ku mulundi guno. Nga bulowooza bulina impact gye busobola okukola ku mulundi guno. Teri yo tebakulimba. Buddidde kibiina kye bwagala okubulizaayo. Buli mu kukuba mukulembeze indirect. Ate bukimanyi wadde bwefuula nti bubwo bumanyi mission gye bulimu. Era obwo bwana batuma butume. Njagala mutegeere nti muhoozi ali mu kutuzimbiramu. Waliwo n'abaana n'obwana bwabwe bwe tumanyi. Ne batugamba nti gundi baamukutte nga tubumanyi.
waliwo be bakwata ebyaddala ba comrade abalwanyisa Museveni ne wabeerayo ne bwe batugamba mbo babukutte kumbe bwabwe ne babutwala eyo ekyankwanzi busoma amagye ffe tubimanyi bingi nnyo nammwe mulowooza tuli bafala tulina bwe tumanyi obuli mu kusoma amagye tetuli bafala gwe tetuli ekyo tebakikulimba oyo Museveni talina kyasobola kukola kye tutamanya ekyo nkubuulira kubanga ne mu gavumenti ye mwennyini abantu bangi nnyo abatayagala bigenda mu maaso naye nga Eva bateekako simayiro mwe mulowooza mugenda kuba NUP Sadamani eyo ddiiru efudde kutegedde muddeeyo waka muggyeko amasimu olutalo lubayinze Shama olutalo lubayinze muddeeko ewaka muggyeko amasimu muggyeko data mwebake kutulo kaakati ssaawa zino mukola bukozi unnecessary noise nkubuulira awono wetuli munnange oyo akugambye nti essaawa yakakati wetugerera nti pulezidenti w'eggwanga Uganda omukulu Yoweri Kaguta Museveni mbugamu bugumye era nti international community bamutadde ku nninga era nga bw'ayogedde waliwo ebigambo ebibadde biwungeesebwa in fact abamu ne batuuka n'okugamba mbu omukulu David Lowes Rubongoya mbu bagende bateese ne gavumenti nti babadde babatadde nabo ku nninga babogeredde ebisongovu naye kyonna kyekiri ndowooza kijja kuggwa ng'oyo bw'atugambye nti Museveni ye yatidde dda nti era ekijja ajja kubanga mukiraba nga byonna bigenda mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda tulina amawulire mangi tukyaliyawo mwana muwala enzaalwa y'ettololo amanyikiddwa nga Keko n'akawangamula nti munnange nze ono gwe mulaba wano ne mukyala Shiba Kalungi nti twali mu mukwano gw'ekimemete tugamba abantu mmwe oba mulimba yabadde ku interview omuyimbi rapa gwe bayita Keko avuddeyo n'ategeeza ensi nti ye ne Shiba baali beeyagala emyaka egyo nga beeyagala muwala ku mukazi mukazi ku mukazi kijanjalo ku kijanjalo era munnange yavangayo n'atugamba nze saagala basajja era nze tugenda okulaba bannange kijanjalo ku kijanjalo emyaka egyo ebiri nga bali ku kijanjalo bannange yeno mwattukeko ebigambo abantu babyogeranga era neyaviira wano mu ggwanga Uganda alyoka agenda ebweru era ebigambo ebyo babyogeranga mu kusooka abantu basooka ne bagamba nti anoonya mpapula nti omanyi oba ogenze ebweru eyo olina okuteekayo ekibooziboozi ofune empapula naye munnange ate nebweru gye yagenda ebintu tebyamutambulira bulungi njogera ku Keko ebintu tebyamutambulira bulungi mbu bwe yatuuka eyo ebiragalalagala ne bifuuka ebiragalalagala era embeera neemutabukako era oyinza okukkiriza nti yagenda okomawo waneeno Uganda era nga takyali Keko oli gwe mwali mumanyi yali takyafaananika nga Keko oli lwappa gwe mwali mumanyi yenna ng'ali bibye era nga newomulaba essaawa yakakati yonna yena yagejjagejja Keko naye yavuddeyo munnange n'akawangamula well ndebyeko abantu abamu nga bagamba nti nedda nti Keko yandibanga anoonya comeback okuvaayo essaawa yakakati ebbanga eryo lyonna lyonna emyaka giyiseewo munne kale katugambe nti oba byaliwo lwaki kati abireeta kati nga Shiba ya moving on essaawa yakakati muzadde nti lwaki ku kadde kano tujja bitegeera mpola mpola naye nga abantu basigadde bali shocked naye nga mu byonna nga bitambula era abantu basuspectingangako ebintu ebyo ebya mwana muwala Shiba nti yandibanga naye byali just byakususpectinga matu essaawa yakakati wetwogerera ago gegaliwo awo nga tuvuddeyo nga tugenzeeko amawulire ag'enjawulo tugendeko ebibadde mu paalamenti nti munnange ab'okukakiiko bafunye akaseera akazibu okubanga ate minisita owa education bakola ki okubanga nti leero babadde balina kubabuuza ebibuuzo kubanga abakonfamingibwa nga baminisita naye nti basanze akaseera akazibu lwaki taliiwo twategeerako nti mulwadde katugende mu maaso tuwulire bigenze bitya era sipiika akoze ekyokubanga akumakuma abantu bano okubanga baprovinga Janet Kataha Museveni nga Minister of Education. Parliament esanze obuzibu okwaprovinga maama Janet Kataha Museveni of course mu committee on appointments kuba minister bwa cabinet minister of education and sports olw'ensonga nti mu mateeka ga parliament mu constitution ya Uganda
ne parliamentary procedure omuntu yenna yena gwe bawadde obwa minister bwe baapointinze ku bwa minister president aba ateekeddwa okujja physically n'abeerawo ne bamubuuza kajojijoji w'ebibuuzo then oluvannyuma ne bamuapprove nga ate mama taliiwo of course ali mu kujjanjabibwa okitegeera ekintu ekyo kati speaker both yasanze akaseera akazibu ejjo nga basooka okuapprovinga bunch eyasoose yaba ministers noza babadde nga 5 yono yemucha ono mama Janet yada akwata namba nya bano bona babawo obudde bwabwe ye yabadde mu namba nya naye bakanye kulinda nga bamulabako speaker na yegayirira akakiiko kano committee on approval oba committee on appointments egezeeko okumwaprovinga nga taliiwo naye ne bagaana ne beerema ne bagaana edda omuntu aba alina okujja ng'amateeka ga Uganda bwe galagira jjukira mu kujja bamubuuza academic qualifications ye kennyini n'abireeta ne yeeyogerera mubeeramu okukuba torch mu character ye moral character integrity mubeeramu competence ye aba security bajja ne bamukolako report ne babako ebibuuzo bye bamubuuza aba state security agencies IGG naye abeera waawo ba office of the IGG ne babako be bamubuuza biki ne bebaze bamunoonyerezaako n'okulaba obaddala omulimu guno akusobola ng'omuntu naye nga balina kikola physically nga waali omuntu oyo okusinziira ku mateeka kate nga taliiwo both yakanye kwegayirira ne bagaana ejjo kati leo katulinde ebinaavaayo wabula ne mu 2021 era bamwaprovinga nga taliiwo ye ne maama Kadaaga tebaaliwo 2021 kyokka waliwo gy'oyinza okuyita exceptional circumstances nti omuntu waba tazze wabula nga awandiise n'agamba nti nsize lwa nsonga eno n'eno kati omuli okubanga oba ali ku international duties talimu mu ggwanga oba okubanga mulwadde okitegeera oba alina obujjanjabi bwaliko oba alina ekintu nga ddala kya muzinzi kyamulemesezza oba akkiriza ne musooka ne mumulindako wabula balina obudde bwe bateekawo bwe bakomako nti naye talina kusukka budde bwe buti era babumuwa nabo mu buwandiike ne bagamba nti ateekeddwa okujja ayite mu committee on appointments era singa takikola bawandiikira president yamuappointinga nti ono gwe wawa yalemeddwa okujja okwennyonnyolako ekifo kiweemu omuki omuntu omulala era abo baminisita be walabye saba amaze okuba approvinga then kati balina okugenda mu maaso ga president eyabalonze kubanga ye cabinet gyagenda okukola nayo ye boss waabwe kulanga byonna bigenda mu maaso kigambibwa nti speaker wa parliament omukulu Jacob Oboth agezezaako oluvannyuma nti nakkirizaganya n'abo ab'okukakiiko mpaka ne bakkiriza okubanga Janet Kataha Museveni approvingibwa nga Minister of Education. Alright, wabukeredde olunaku olwaleero nga Parliament yaffe y'eggwanga la Uganda okusinziira ku Ibrahim Ssemujju Nganda yabadde omubaka municipality atubiddeko n'ategeeza nti Jacob Oboth Speaker Parliament eya12 agezezaako kubanga amatiza ababaka abatula akakiiko ka vetting committee okulaba nga babendinga ku mateeka Minister w'ebyenjigiriza ssaako n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni bamuvetingira ku mutimbagano ogumanyiddwa ng'ogwa Zoom. Wabula nti newankubadde nga Speaker Jacob Oboth amatiza ababaka bano emirundi 2 basobole okuba nga bakkiriza Janet Kataha bamuvetingire ku mutimbagano gwa Zoom, ababaka baganye nga bagamba kino tekiri mu mateeka balina omuleeta mu kakiiko bamulabeko bamuvetinge. Tulindiridde okulaba olunaku olwaleero obanga ddala komiti eno egenda kukkiriza okubendinga amateeka Janet Kataha Museveni bamuvetingire ku mutimbagano gwa Zoom oba bagenda kalambira bamugambe ajje bamuvetingire mu kakiiko. Awo nno ffe bwe tuli era tubaawo munnange okubanga tugakutuusaako gonna nga we gatambula. Waliwo amawulire ag'ennaku okuva e Busaabala. Jjukira bannemwe abagenze e Busaabala ne baleka buli kimu nga kiri wansi, amayumba gonna bagakonyekonye. Wabula waliwo maama ow'abaana 4 akoze decision ebadde enzibu nnyo. Maama ono agenze n'akwata obutuwa n'atabula obutuwa n'abunywesa abaana b'abaana bonna. Era essaawa eno wenjogera abaana bo bonna bafudde. Maama addusiddwa mu ddwaliro e Mulago nga biwala ttaka, taasulewo taasiibewo, yali ku mimwa gy'abantu. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'abagenzi Mukama abenga bawe ekiwumula ekirungi. Tuvuddewo olunaku lw'eggulo twafunye amawulire amabi ag'okufa kw'omuyimbi David
ng'abasinga obungi mubadde mumanyi nga Master Parrot. Munnange omuyimbi ono yafunye akabenje era twategeezeddwako nti akabenje kano yakafunidde ku Northern Bypass Mbu ekyebusega ekyo ekigenda ebusega. Era nga okusinziira n'ababaddewo bagamba nti tewabaddewo kintu kyonna oba nti nyumba oba era beebuuza yabadde alagawa. Ekyo si kyekikulu. Omukyala avuddeyo n'alaga obutali bumativu n'agamba nti oluusi Master Parrot yandiwonye. Naye agambye nti kyenyamiza era nga kikwasa ennaku nti abaatuuse ku Master Parrot nga bamutomedde nti we bategedde abasinga obungi abadde bakolerako content. Omukyala agamba nti beegayiridde abantu badduse Master Parrot mu ddwaliro naye nga bakwata butambi bakola zi live kutegeeza ensi nga Master Parrot we bamutomedde era nga bw'afudde. Agamba nti kibi nnyo singa bagezezzaako ati ne bamuddusa mu ddwaliro oluusi essuubi lyabaddewo nti yabadde asobola okuba nga asimatuka. Omusajja ono singa bamudduukiridde ne bamutwala mu ddwaliro wallahi ono omusajja tisi yandibadde ng'akyali mulamu obudde buno. Cause twegayiridde ababooda batwale omusajja mu ddwaliro naye nga buli omu akwata content anoonya content kasita bategedde bati nti ono omuyimbi bamuyita Master Parrot yayimba oluyimba bwe tunene bweruti abasinga nga bakwata video bannange Master Parrot afudde. Twegayiridde abasajja batwale omusajja mu ddwaliro nga bagaana ababooda bonna babadde awo naye omusajja avuddemu omusaayi bannange. Ababaddewo nga accident etuuka babadde bagamba mbu abadde asala kkubo ng'agenda kiwaatule. You guys era accident mubagirabako nze ndi wano nakatuuka ewaka naye tennanva mu mutwe. Omusajja avuddemu omusaayi nga muyitirivu si abadde ku koransi. You guys nze mulabye ng'akyenyenya ng'akyalimu akasa ne tugamba abasajja bamutwale mu ddwaliro buli omu atunula anoonya content osanga singa abadde akyalina mulamu. Wabula musule bulungi kino sikirabanga accident situate egenda kumbamu nti abantu tebakyayinamako obuntu nti omuntu afunye accident babeegayira bannange tuyambe twale mu ddwaliro naye nga abantu banoonyezaako content mukwata butambi muwanike mukola breaking news ekitayambye. Era nalabyeko bambi ndalabyeko muyimbi Mudra ng'avudde mu mbeera. Waliwo abantu yaviiriddewo n'agamba nti kyenyamiza nti Master Parrot mubadde mulaba omusajja oyo nga yenna takyali Master Parrot. Lwaki ayogera bw'atyo? Abadde nga ali mu mbeera mwali nga tesanyusa. Naye agambye nti bwe yafudde ne bagamba nti afudde awo n'olaba abantu ab'amannya nga bavaayo bapostinga my brother my friend n'agamba nti singa ebyo byonna mwabikola ng'akyali mulamu. Wabadde strugglingira nti singa mwamukwata ku mukono ne mumujja mu mbeera gye yalimu kyoluusi teyandibadde bw'atyo. Kiteeberezebwa nti mu kumutomera kuno yabadde either ng'atamidde oba ng'ali under influence y'ebiragalalagala. Abasinga obungi abantu abamu babadde bagamba nti yalaluka era ndowooza abasembayo nga mumulabako ku interviews ezimu nga mukambwe mukko. So abayimbi abamu bavuddeyo ne balaga obutali matuufu ne bagamba nti nedda tulekenga okukaabira abantu ne tuboogerako nnyo ne tulaga okwenyamira ne tulaba tufuddeyo nnyo naye ng'abaddewo nga mulamu nti ng'abaddewo nga mulamu nga temufaayo so nti tufengeyo nnyo abantu nga bakyali balamu tubadduukirire tubalwaneko tetuleme okuba. Mudra yabadde mukambwe bosi ye gye yakoze era ndabye abantu abamu nga bakootingiddemu ne pulezidenti w'ekibiina kya NUP jjukira baakula wamu era yaliko mu Firebase abadde akyeyogereranga naye bambi ebintu by'ensi eno bambi oluusi bizibu bwe bityo munange ffe tubaawo kubanga tugaba tuusaako gonna agatambula era gonna agagenda mu maaso oba tomanyi nti binaagenda bwe bityo naye ekitalo nnyo era kitalo ddala. Ye Master Parrot teyasobodde kubanga asimatuka bw'atyo Mukama we yageze buli omu lwe lugendo
naye ng'essaawayo yabayoka etanatuuka. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereevu tukyalina amawulire mangi nnyo era nkugamba bugambe nti gwe tuula butuuzikalira nywera buli kyowetaaga okubanga omanya tujja kubanga tukikuweera tujja kubanga tukituusaako wona woli wona w'osinzidde tuula butuuzikalira nywera tujja kubanga tukomawo tovaawo.